Let me get the name very well. Can I hear from Luja Bossa Tabula alias Jamaha? It's not your time to talk. Nebaza support kwempadde okwogera nga sinafuna kikulizo. Yes. Oweekitiibwa Omulamuzi neetondera maama Gladys Malo ku byonna ebyaliwo kubanga obulungi bwali naffe twawuliramu nga taata bamukubya amasasi munda mutwe awaka. Ebyo byonna si bye nali njagala, naye ensonga yaffe erudde mu ddiiro, naye nagezaako okunoonya kabaka tuli wamu. Kabaka n'ambula nali saagala taata affe. Nali wa mu nju, maama mwetondera, basiga mbetondera. Kitange yakulira maka gaabwe Lungujja, nabo bakulira maka gaffe Wajjajja Tabula. Twemanyi tuli wamu. Si kye nali njagala, naye waliwo ebyansomooza Oweekitiibwa Omulamuzi. Nsaba kunsonyiwa. Oweekitiibwa Omulamuzi nsonyiwa. Pulezidenti nagezaako okumwetondera. Netondera Ssaabasajja Kabaka ne famire naye simanyi oba bwe bali waga abatuuka. Nakola ensobi okufiirwa omuntu kimanyi n'obulumi mumanyi, naye waliwo ebizibu ebiri mu kika byebyandeetera obuzibu Oweekitiibwa Omulamuzi. Emundu eri akati abantu bamekere. Emundu yatta omuntu omu era poliisi ekimanyi. Oweekitiibwa Omulamuzi sizanga ku musango gwe gwasooka, naye obukulembeze bwaffe bwe bwaleeta obuzibu. Taata nagezaako omutuukirira emirundi gyonna bamanyi. Nsaba okunsonyiwa Oweekitiibwa. Saali mwezi wa musango, naye waliwo Oweekitiibwa Omulamuzi ebiwanvu byesaagadde genda mu kumalira kooti emyampaliriza okuzza omusango. So finally Luja Bossa wamu ne Noah Luja bano nno be baatemula Daniel Bossa yali omukulu w'ekika ky'Endiga. High Court ebasindise kufa, ebasalidde gwa kufa. Remember bano mwezi gwali gwa kubiri omwaka 2024 bava ne babanga ate batta Daniel Luja ono eyali omukulu w'ekika ky'Endiga, nga Luja agamba nti yalina okubeera omukulu w'ekika ky'Endiga yawa ensonga ze zaali 3. Baatwala obukulu bwe, ettaka ly'ekika ky'Endiga yali alyagala ne bamulemesa okubeera nti alitwala, ate n'ensonga endala okubeera nti ate yali omukulu w'ekika ky'Endiga eyasooka bamuzimbako toilet, ye ng'awa ensonga ze ng'agamba tagenda kubeera nti ate akkiriziganya n'ono yali ng'amulemesa okubeera nti akola emirimu gye. Bw'atyo nno yayiruka olukwe olwali mu Noah Luja ono nno yakubira ddala Luja amasasi n'aba nga amutta. Omusango badde gugenda mu maaso not until abakulu bano bwe beeyogeredde bennyini mu kkooti nga balaga nti ate be batta omukulu w'ekika ky'Endiga ono. Bavune ne bagamba nti babasonyiwe, era kkooti before nga tennasala guno yavaayo omukulu oyo Luja n'ategeeza nti Ssaabakabaka amusonyiwe olw'ekikolwa kino kye yakola. Yakikola lwa busungu naye talimenti kubeera nti akikola. Yo kkooti teyagadde kubeera nti ate awuliriza ebigambo by'ono ng'eraba tebiri mu magezi, era omukulu abadde munyiivu ye abadde amanyi oba ebyokola bye binaamukolera. Remember ono nno yali musawo Muganda era ng'ayina n'abantu abamukkiririzaamu. Bwe twogerera mu ssaawa eno amawulire ge twanokoddeho oba ge twaggyeeyoko kiri nti eri gye baamusibira ayinayo ne mikwano gye emisawo emiganda. Kuno kwe kuli Kajubi bambi bamusako omusango gwa kutta mwana gwe baasaddaaka awo nno, ate abamusaddaaka be bamuwaako obujulizi be bakola nga abajulizi mu kkooti gy'ali gye mikwano gye, naye baŋŋambye mbw ate omukulu ono bamukkirizaamu badde bamutwalira ebintu nga yali mu bulamu obweyagala wali mu kkomera jjajja nga yavuga ali mu kkomera gy'abadde. Akaseera kano bamusalidde gwa kufa. Remember ennaku zino ebintu tebiri mu muzannyo, abantu bangi babasalirawo. Abasinga ndabye bagamba nti kkooti ng'eyangu okubasalira ogw'okufa tewali muzannyo. Babuuza Okello bamuteeka ddi Kalabba, Okello yajulira. Waliwo n'abalala bangi be batadde be basalidde ogw'okufa, abasiraamu mu abalaba babiri ku bo kuliko Ajala bamusalidde gwa kufa wamu n'Abbas bagenda kufa lwakutta Susan Magala, ate na bano beegasseeko n'abalala bakyajja. Tukyala emisango mingi nnyo ekyagenda mu maaso. Tuyina n'abaana bano abasse
captain wa Esivira abaana abo bamukuba ne bamutta ne poliisi egezeza okubeera nti ate bonna ebakwata. Ensonga za Lwomwa oba Lujja nga zikyagenda maaso, tulina n'ensonga ya omukulu Kisa kya Mukama. Kisa kya Mukama ono yava naba nga ate akunamira Obuganda era Abaganda bavuddeyo nga bakambwe nnyo oluvannyuma lw'okubeera nga Kisa kya Mukama avuddeyo naba nga yeetonda ng'agamba kino yakikola mu busungu oba na butamanya, naye n'asaba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda abeere nga amusonyiwa. Abaganda bavuddeyo ne banga bagamba nti okusonyiwa Kisa kya Mukama bo tebajja kubeera nti bamusonyiwa olw'ekyo ekikolwa kye yakikola amanyi nga musajja mukulu era alina ebigendererwa bye okubeera nti akunamira Obuganda. Bavuddeyo banga bamuteeka ku nninga nti mu byonna ebyali bimunyiiza Obuganda bwe bwamunyiiza lwaki avayo kubeera nti ate akunamira Obuganda. Nina mukulu okuva Emmengo Sentamu Sewandagi ayina ensonga zagenda okubeera nti atembeeta nga yagamba nti omukulu ono teyanyiiza Ssaabasajja Kabaka yekka oba Katikkiro, Obuganda bwonna bwamunyiigira era bo tebuli redde kubeera nga ate bumusonyiwa. Ekikola kye yakola kyali kinene, okwata otya akabeera n'okateeka ebweru n'okunama bw'otyo ng'okunamira Obuganda. Bo babuuza Obuganda bwali bukoze eki omukulu ono Kisa kya Mukama kubeera nti ate abukunamira? Lwaki bamala kwekoona ate ne bagira ne bazuula nti ate wano waliwo gundi, waliwo ensobi oba waliwo enkonge? Yanikirabye nga bukyali n'atakunama. Badde bakambwe nnyo era Abaganda bakambwe bagamba nti Kisa kya Mukama ono teyeetaaga kubeera nga asonyiwa. Byagamba nti yeetondera Ssaabasajja Kabaka yakunamira Buganda. Bigamba yogedde bingi n'atuwa n'example z'obubuti abakola ki abasobya Obuganda nti bo tebali ready kubeera nga ate basonyiwa omuntu eyabalumya bw'atyo. Mukulu gwa Megatron kankuwa interview eno ogenda kulaba Abaganda abantu balinako obusungu atuuse n'okugamba nti Obote yafa naye bajja kgenda bajjeyo amagufa bagosalira omusango oba bagatuge. Alese example nnyingi nnyo ez'abantu abasobya Obuganda nga bo bagamba nti bw'osoba Buganda tewali kubeera nga ate bakusonyiwa. Ava Mmengo omukulu ono katwogere ebigambo. Kisa kya Mukama eyakunamira Obuganda avudde naba nga yeetondera Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda bwonna. Twali waliyo okwetonda kwe tutasobola kukkiriza. Obedda manyi tulina ebirabo by'amagezi bitugenda okwogera. Tusookeraawo kuba kati goliwo Emmengo. Teriyo kwetonda kwe tumala gakkiriza. Nze omanyi nkugamba bulijjo teyagala musonyiwe tansobya. Kisa kya Mukama teyatuvuma gumu, teyatuvuma ebiri, teyatuvuma esatu. Yatuvuma ogwasooka. Ffe ne tugenda ku nsozi ne tusaba. Ebizibu ne bimuyiikako bingi nnyo. N'ajja n'akaaba ne yeetonda. Olwamuwa obwala DC n'atuddamu. Yabakunamira. N'atuvuma ogwasooka gwe yakunama. Ogwaddako n'atuvuma n'atwogoloza. Bw'atuvuma n'atwogoloza ne tuddayo ffe ne tusaba. N'akomawo kati ndowooza ennaku ebadde muyinza ennyo kati. Akomyewo yeetonda. Okwo okwetonda kwe tetujja kukkiriza. Ate ffe nakugamba ebyaffe birwawo okukola. Naye bwe nolowooza nti tebigira ki? Tebikola. Bwe bitandika tebidda mabega. Bigoba omwana w'omwana, omujjwa, bigoba omwana, omujjwa, omuzzukulu n'omwana w'omwana. Migijeegi. Nga gwe bw'oli wano ennaku yeekubonyaabonya ekubeza n'ekirevu ekinene ekubeza n'enviri zino z'otasanirira nga jjajja wa kitaawe ye yabikola. Yakwana mukamusajja kuba alina ssente. Namusulika ennenge. Musajja n'agamba nti kale kookirabe. Jjajjaawo yafadda n'okumulabako tewamulabako. Yenna kwekuluma kati buli mukazi gw'okwana bamukwana. Buli mukazi gw'obeera naye gwe bakwana, gw'oyagala gwe batwala, gw'okwana gwe bakwana lwa jjajjaawo kukwana mukamusajja. Naye nga ne jjajjaawo tewakola ki? Naye nze waki mba nnyingirira obugunju nnyingirira ebitankwa by'essaaliyo. Sooka obuuze ku bantu kuba gy'otandikidde wabadde wazibu. Era gye tugenda n'okweyanjula weeyanjule. Njagala otutemeretembere. N'okweyanjula weeyanjule. Abakosezza Obuganda. Waliwo ebitasonyiyika. Buganda betajja kusoma. Waliwo ebitasonyiyika. Nakugamba Dr. Apollo Obote bwe tulifuna omukisa ogugenda akokolo
tujja kuziikulayo amagumba ge mugakuba embooko sigga kuba mbooko tugenda gwocha njagala nkujjukize ebungereza wali omusajja baali bamuyita Cromwell omusajja oyo Cromwell ye musajja yajjawo obwakabaka obufuzi bwabwe bw'ensikirano n'abusaanyaawo ebintu byonna n'abyonoona buli kintu n'akitta bw'amala okukitta n'akulembera ensi eno Cromwell n'afa ne kuddako omulala n'awoomerwa ne kuddako omulala n'awoomerwa eyaddako yalinga mulundi nga gwakutaano yagamba naye twakola ensobi okuggyawo obufuzi bw'ensikirano tubuzzeewo kasita yabuzaawo bepapapa ensi nekkiriza mu bufuzi bw'ensikirano nga Queen yali waggulu okutereeza ebyasoba bagenda ku malaalo ga Cromwell ne baziikulayo Cromwell ne bamuteeka mu kkooti mu katebe bwe kati nga Cromwell bawozesa mulambo nga ngumba si mulambo nga ngumba gumba ne bamufunira ne looya kubanga omusango ogwali guvunaanibwa Cromwell gwali gwa Naggomola nga either bagukusinga owanikibwa kalabba oba nga bakusiba mayisa ng'ekyo kitegeeza bw'oba tosobola kwefunira balooya bajja kufunira balooya bakuwolereze ku ssente za gavumenti kati Cromwell yali mufunga yafa dda nga talina bwaperereza balooya bajje bamuwolereze nebulayo ne balooya abagamba nti bavoluntiya bo bagende bamuwolereze ku bwereere gavumenti nemufunira balooya pro bono ne bamuwolereza wano eba state brief pro bono kuba kuwolereza bwereere naye state brief gavumenti ebasasula pro bono tewali akusasula okola gwa nakyewo nemufunira balooya ne bawoleza Cromwell nabano oluvuganya gavumenti olwabi ne luyita obujulizi bwalwo omusango omulamuzi n'agusingisa Cromwell nga Cromwell bugumba n'alagira Cromwell awanikibwe ku kalabba mu lujjudde era ne bazimba omwaliiro ne bazimbawo akalabba bulungi nnyo ne bakateekako n'emiguwa ne bawanikako Cromwell nga bugumba ku kalabba nga si kubonereza Cromwell naye nga baagala kuyigiriza abalala nti tewabanga omuntu yenna mu bulamu bwe addangamu yadde okuloota obuloosi okuzanyira ku bukulembeze wa Bungereza obwaki obw'ensikirano so Obote oyo yasooka ku lisiti y'abantu baffe betugenda okuziikula nga tufunye ekiseera ekituufu kijja kujja Bawansolo mu kirooto kyabwe John Major yagamba yaloota nga Bawansolo beetongodde okuva ku muntu ng'era beeyagala wadde ng'ate beetongola mu bulijjo ate Bawansolo bennyini bameesinga apu ensi yaabwe era omu yabatuna bw'ati n'agamba nti bwe natunuulira Napoleon ne ndaba ne Jones nga tewali njawulo naye mu kirooto kye yagamba ng'amaze okuvulula ekirooto ng'akirootodde Bawansolo yabagamba nti ekirooto ekyo mugende eka mukibuulire abaana bammwe n'abaana mubagambe nabo bakibuulire abaana baabwe n'abaana b'abaana bammwe. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. N'abaana mubagambe nabo bakibuulire abaana baabwe n'abaana b'abaana bammwe nabo mubagambe babuulire abaana b'abaana baabwe. Ekirooto ekyo kyali kya Bawansolo okuloota nga beetongodde kyekyali ekirooto kyabwe naye n'abagamba nti olunaku olwo ne bwe lulikya era n'agamba nti olunaku olwo ekigendero ekyali ekyokubuulira abantu abo ekirooto kyakulwanira lunaku olwo Bawansolo lwe balikola ki lwe balyetongola n'agamba nti olunaku olwo tululwanirire ffe ne bwe tulifa nga terunnaba kujja naye abaana baffe abaliddawo b'abaana b'abaana baabwe balitujjukira ne batuwa emidaali nga tetuliiwo nti ffe twatandika okulwanira olutalo olwo. Na bino byenkugamba tubyogera tubibuulira abantu olunaku olwo lwe tusuubira nti lulituuka. Nze Obote yakuba olubiri nga sinazaalibwa. Obote tumuvunaana ekintu kimu kyokka kuwamba ndagaano
ya Uganda ey'obwetwaze. Uganda yafuna obwetwaze ng'erina federal state says ng'erina ne districts 10. Ekyali kigendera mu district okuba ne districts 10 nga Buganda yokka eri full federal. Kulaba nti nabanabala kuba Buganda muzungu yagisanga ano ng'eri waggulu. Kati Buganda yali waggulu ne bamuwa status eri waggulu. Bano abali bamukunukkiriza nabo ne babawa status yaabwe nga tuteeseteese nti mu Uganda eyawamu bano abali wansi bagenda kukula batuuke ku level ya Buganda. Nabali abali ku district bano batuuke ku level ya Buganda. Bali abali ku district bali batuuse ku level ya bano. Nga tumanyi nti wajja kuba bukisala tubereze emyaka 10 fenna tuli ku level y'emu eya Buganda. Nga kwe tuli. Obote ne yeewaana n'okwewaana nti Buganda yali ebuuka. Ekyamazima Buganda yali ebuuka ku speed ya waggulu. Okumanya Buganda yali ebuuka mu Ssematalo wa 1945 ng'awedde Buganda yawa Japan sente. Buganda Japan gy'olaba ekyo ng'ewaba Japan tesekikiko mata. Uganda bwe yali yeefuga yalina okuwaayo omusingo gwa paundi emitwalo 5. Sente ezo Buganda yazisasula. Nga mwali mweteeseteese bulungi. Gavumenti eya Uganda teyalina ttaka. We yali awo okuzimba ekitebe kyayo Ntebe, ettaka Buganda yali waayo. Ne sente ezazimba ekitebe ekyo za Buganda. Eri yali administrative capital ng'eno business capital. Nakyo kyali kya Buganda n'ekiwa Uganda ku liizi ya siringi emu buli mwaka. Buganda kali yeeteeseteese. Buganda okumanya yali yeeteeseteese ku buli ssaza. Yayinako ebizimbe, yayinako ennyumba y'owessaza, yayinako community hall, yayinako ekkomera, yayinako naki n'eddwaliro. Buganda okumanya yali yeeteeseteese yayina emigabo mu kitongole ky'amasannyalaze Uganda Electricity Board UEB. Era emigabo egyo tetumanyi gavumenti gye yagitwala. Jaddawa. Uganda yayina emigabo mu Uganda Railways Corporation. Buganda gwe kubanga amasannyalaze okujja wano yali ye musaazi eyaleeta amasannyalaze wano. Ekyo kizimbe ekifaananyi kyolaba wali ku Kampala Road awo nga wakayita ku post office, ekifaananyi ky'omusajja yaleeta amasannyalaze kiri awo. Buganda nga ku buli ggombolo liri mu Buganda nga kuliko eggombolola, community hall, ennyumba y'ow'eggombolola, kwabeerangako n'ekkomera. Ng'eggombolola yina acres 48. Abantu bagendewo for demonstration balabe ebikolebwawo. Omwami abalagire nti buli muntu ateeka okuba n'omusiri gwa Kabaka nga nawe ali agulabawo. Si kugamba mwanji terimba nga tewali mwanyi. Buli mulimu gw'owulira nti gwalimu, buli ky'owulira nti abasomesa abaasooka Buganda, bayinginiya abaasooka Buganda, bannamateeka abaasooka Buganda, baddokita abaasooka Buganda, buli ky'owulira Buganda yakirina. Yali yeeteeseteese. Ekyokusatu oba ekisembayo, Buganda yalina embeera y'obudde esinga okuba ennungi mu Africa. Era omusajja oli awandiika nti Buganda the Pearl of Africa, omuzungu talina kitundu kirala kiyalambula. Buganda Uganda esinga Bulaaya, kyandibadde Buganda esinga Bulaaya. Mpulira wano ebweru wa Buganda gwegenda ku nsalo za Buganda, ku nsalo za Buganda fuluma 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 fuluma. Buli woonoosanga ennyumba y'ebbaati, buli woonoosanga ennyumba y'ebbaati nga ya bbaati nga baagizimba ng'omwaka 86 tegunnatuuka, baali bakola Buganda. Buli yagizimba yakolanga Buganda. Buganda mwali nga Buganda bwe. Bino by'owulira nti abaana baffe bali mu Amerika bakuba ekyeyo ne bajjayo sente ne bazimba wano. Abaana baffe bali Japaani kuba wano basinga nnyo okuba ekyeyo bagendanga kukola Japaani. N'abeewa bali Japaani waabwe yali Buganda. Y'ensonga lwaki Buganda buli ggwanga mu Buganda mweriri bajja kupakasa. Eyo gye bayita Buganda. Buli akola ekintu ekirungi bw'oba oyagala okumanya gye akikolera Buganda. Kuba twabadde n'omuyimbi Reigi yakoledde wano concert n'ekuba ensi yonna yekyasinze. Okumanya Buganda yali nzibu nnyo. Ne bw'ofuluma Amerika, ne bw'ofuluma Uganda, kati va mu Uganda.
otuuke mu kitundu ekirala kasita obeera n'empisa kasita obeera simaati kasita obeera ki naye ng'ova Uganda bakuyita Muganda. Akamyu ke Kenya kaba Kaganda. Kamiliyoni yabiyimba. Anti abantu abasinga obungi balina kye batamanyi. Buganda yalina olutalo ne Bunyolo. Nga buli kibi Kinyolo. Nga buli kirungi Kiganda. That's why Daudi Chwa mu bbaluwa ye awandiika akugamba nti Obwakabaka bwo bulitaagulwa naye alibuzaawo aliva luddawa aliba muki Munyolo. Kyebategeeza Omunyolo yoyo muntu atali muki nalabye bulungi omusajja wange Magala yannyambye nnyo yakyogeddeko nnyo. Buli yabanga atali Muganda yabanga Munyolo. Abeene engulu twabayitanga badugudugu oba balugwala mawanga aga abiri. Ente embi zabanga bbiri Enkalamojja buba bumpi bwe buti naye ente nganda nzibu nnyo. Obukoko Obunyolo omuzigo ne bw'oli gujja Denmark guba Muganda. Akamyu ke Kenya wano kaba Kaganda. Ebyo nabyo byangu nnyo kambikubuulire. Akamyu ke Kenya kayinza okuba Kaganda. Omanye enkoko gye bayita broiler. Yenje manyi nzirunda. Sekalala tazaaluza wano Kuyuga Kiiki. Baziyita nganda. Baziyita nganda. Sekalala si yazaaluza wano ewaffe wano. Ate biyinzika. Abayaluza enkoko ezo bawerako wano muki mu Buganda bangi. Enzungu kuroira ziva Kenya. Era bujulanga bagamba nti ya Ken Kiiki. Naye nga bazaaluza wano. Ken Bro. Eyo simanyi Ken Bro. Eri simanyi Ken biki. Naye nga bazaaluza wano. Kati ekyo si kipya. Omuntu okugamba mbu kati yayimbye byaki. Yabe tuyimbe gaagana tujerega. Abamu beetaaga n'okuba n'ennyimba ezo ezimu tetaka obutaziwuliriza. Ogamba akamyu ke Kenya kaba Kaganda. Ekyo Omuganda yalinganga akulaga obusukkulumu bwalina ku bantu abalala mu Africa. H.M. Stanley, Henry Morton Stanley yatuuka wano mu mwaka 1774 naye wakati wa 1770 we yatuukira wano ng'atambudde yayingirira Dodoma Tanzania n'ayita muno si ye Kaspeak yava Gondokolo yava Alexandria Emisiri n'atambula nga waggulu n'atambula nga ajja wano yayingirira Gondokolo bamutuma n'erinnya bamuyita Smasher of Rocks. Bwe yatuuka e Buganda we yasanga abantu abambadde engoye, we yasanga abantu abatya ensonyi, we yasanga abantu abalina ekitiibwa ku bulamu bw'omuntu. Ebitundu ebirala nga bw'ojja n'otta omuntu n'enzita muganda wo nga nabo banona okumalawo eggoye tulina bbawo omwana ewaffe eno naye bamutte naawe owulire nga n'omwana talina na kye yakoze. Nze n'enzita ewammwe omuntu neeno baagalayo omuntu bamutte tufune kyenkanyi. Ebitundu ebirala nga ggwe abaana ba taatawo omu omuwasa n'omuzaalamu. Nalabye wano babadde bahimu babiri ng'omukazi anyumya embuzi ganze n'ompasa n'omala onteeka wali ku katambi abuli omu alya asogola aliggula bateeka nawo omuggo ng'oli n'ayingira ne bwogende no mu bakodomi bange nalaba n'olimba tinaatinde otinaatinde nenkwaza mukande gondi nga beegoba bwegobi n'amusanga mu bisaka n'asuula eri n'asoggola. Ne bwogenda wano e Busoga Mukamuganda wazira nsonga okoona bukoonyi ewaffe Mukamuganda wo si mukazi wo. Otandika otya? Ewaffe Mukamuganda wo aba mulamu wo. Manyawo okoma. Si mukazi wo aba mulamu wo. Era kyova olaba nze tiranye okunyigira lo abaali babirese ebyamawanga okutujooga wano. Olinga mukazi we wambuka tinganza alina omukazi ow'enseenene nga nkugamba yawasa Nansikombi yanzalira n'omwana omulungi ennyo Dumba Jowashi. Kitiibwa mpa sebo nkusaamu ekitiibwa. Omuntu anzisaamu ekitiibwa wano Kayibanda. Obukombo bussaamu ekitiibwa ate omukomu w'enkoko. Kati waliwo ajja n'akujooga. Wali mukazi wange nakuwasa. Era ekyo ng'oli mukoddomi wange n'okiŋŋamba nkukuba olw'olwi. Ng'awasa mwannyinaze n'okiŋŋamba nti ndi mukazi. Onyiigira ddala bw'otyo. Towasangako musajja waffe. Wawasa mwannyinaze. Mwannyoko. Wawasa mwannyinaze ewaffe awaka oli mukoddomi wange. Nze nkuwa mukazi gw'ompa nkoko. Toyinza kuddamu kummanyiira n'ogamba mbu oli muko. So
bwe twogera ku Buganda nyinza okwogera ebigambo bingi naye genda wenoonyeza ekitabo Dr. Adam Kimala yakiwandiika bakiyita Buganda gye twasobwa. Buganda gye twasobwa. Era bw'onaakisomako bw'oti ojja kuba akafaananyi olabe Buganda gye twali badde naye olwaleero singa Bendikito Mugumbya Kiwanuka ne DP tebaatuwaliriza kuyingira mu Uganda ey'awamu. Bali babala ki? Awo wenzija obukyayi ku Bendikito Mugumbya Kiwanuka. Nakugambye nti omukutu gwe tulisooka okwokya nga tufunye ekiseera ekituufu ye Dr. Apollo Milton Obote nga tufunye omukisa tujja kumunoonya tujja kumuziikula kokolo gye yeebase tujja kumwokya amagumba ge tugookye tugasaasaanye teweetaaga kuba ku nsi yonna kifo wali kantu kalaga nti oyo bamuyita Apollo Milton Obote. Owookubiri nakugamba oyo ye tetumanyi mayitirege naye ne mulaba wali nga yazuukidde ng'atambula ne baŋŋamba nti Bendikito Mugumbya Kiwanuka bwe mba nina akaso kange muyitako kumpi ne mufumita ekiso n'afa n'addayo mu ttaka lwakutuyingiza mu Uganda ey'awamu. Senga teyabayingizamu senga Buganda eri. Kati kankubuulireko mpulira omuzungu agenda okuva wano nga ku buli ggombolola ya Buganda kuliko ennyumba zenkumenyedde ennya nga ku buli ssaza kuliko ennyumba y'osaza bagiyita Matutuma. Genda olabe ku ssaza olabe ebizimbe biri ku ssaza bikadde naye baaba ebya Museveni byazimbye ebigwa nga biri bikyali biramu wano kati essaza eritulinaanyi wano we tuli Kasangati genda olabe ennyumba y'owessaza we Kasangati bwefaana tulina gyedde eri awo etudde entembe kati bwebanga ennyumba bazimba mu myaka gya 5 Sir Edward Muteesa aliwa owokubiri eyo Bulanga ogiraba njiraba yajja ne pulaani yaayo ne bagizimbira emyezi 17 mpulira emyezi 17 ne bazimba Bulanga eyo kati nawe njagala otunule Buganda eyayina ekizimbe kye bayita Bulange eyo Bulange yes bw'ova ku Bulange kirya wansi waliwo ekizimbe kya kooti njiraba eyo ayi kooti ey'Emmengo ekyo kizimbe kya Bwakabaka bwa Buganda nzimba njiraba sala ekkubo genda waggulu olabe twekobe nyumba ya Sir Edward Muteesa vaawo ogende bamunaanika olaba olubiri lwa Kabaka ebyo twabirina mu myaka gya 1900 ameka olowooza singa kati betulina byenkanawa kati bwe baba nga abatayina ebyo mu myaka gya 5 bayinayo obuzimbe bw'otuukako nawe n'ogamba nti bayinayo ng'omukama wa Tooro olaba Kaluziika ye n'ogikakasa nti nayo weeri ffe abaalina ebizimbe bwe twali badde luddawa emyaka 6 Buganda ebaddewo ng'eyimidde ku bya bugagga ebi 3 kofi cotton ne tea amajaani tugalina pamba twamulimanga wano n'emmwanyi emmwanyi za Buganda ziyimirizaawo Uganda emyaka 5 senga emmwanyi ezo zaalinga ziyimirizaawo Buganda yokka senga tuli wala bano lanches batandise zifuna kati ku Museveni naye twabeeranga n'ente zaffe eŋŋoma abeekera ze baalya emyaka 5 nga tebalina mmere gye balima nga balya nte zaffe kikye tutaalina naye Obote eyatutuusa ku mbeera eno Museveni teyalize senga Obote Museveni yaliisewo okulembera ensi eno Museveni ekizibu kya Buganda yaliiseewa Obote yajjawo kabaka n'atwetera obwakabaka Museveni ajjeewo obwakabaka n'alekawo kabaka Museveni atunafuyiza ndi kati ne mu paalamenti tukiikirwa abantu batasobola kukkiriza nti babaka ba paalamenti walabye Mulyanjama nga ayogera Oluzungu kabateereko wano abantu bajja kkalaba ababaka ba paalamenti abali mu Buganda abo batuteeseza bw'otula Buganda caucus otya n'okutya twabeeranga ne paalamenti ng'abantu balinda kuwuliriza okutuuka mu CA ne paalamenti eyo yasooka nga buli bamawanga amalala babuuza Buganda egamba ki awo bwe baali bazzaako Sir Edward Muteesa bazzaako Kabaka Mutebi abamawanga amalala gonna bagamba ffe obwakabaka tetubwagala bwe twazzaako owa Buganda n'atula ku Namulondo kati n'ababbi ab'e Bugerere nabo ne bateekako omubbi waabwe n'ab'e Nakasongola nabo ne baleeta omukyoli Omulaŋŋo ne bamutuuza ku nankani nti ye mwogeza butamanya kati nabo bamwogeza butamanya nabo bali ku level yemu nayise ebbaale nabadde nva bbaale eyo nempita wali e Bugerere
ku maka ga simanyi Ssaabanyala nakyo nabagambye kikyamu banoonyeeyo ekigambo eky'olulimi lwabwe olunyala ekitegeeza omufuzi ow'ensikirano. Olunyala boogera ki? Bali zina ennimi zaabwe ziri awo amamaale ancume ebintu obiwulirawo nga tebitegeerekeka birinyanga bya ludikya encume omamaale kyabaduuli babanga abeevuma. Banoonyeyo ekigambo kyabwe mu luluuli mu lunyala ekitegeeza omufuzi ow'ensikirano. Bw'wabaawo abanyala mu Buganda Ssaabanyala abeera Ssaabasajja Kabaka. Bw'wabaawo abayaaye mu Buganda Ssaabanyala abeera Ssaabasajja Kabaka. Ebityo byonna Ssaabasajja bitwala. Bw'wabeerawo ababbi mu Buganda Ssaababbi abeera Ssaabasajja Kabaka. Bw'wabeerawo abenzi mu Buganda Ssaabenzi aba Ssaabasajja Kabaka. Omuntu ajja kugamba Buganda nga toyagaliza. Bwe kasita ogamba nti magulu nnyondo okweyagaliza si kibi. Nabo beeyagaliza. Bw'owulira nga neeyagaliza kikulumye naawe weeyagalize. Kikulumye ekyo. Buli kirungi omuntu akyagala. Abaganda buli kirungi bakituuma kabaka, buli kikambwe bakituuma kabaka. Musota cuucu wali omulabyeko gwe mumanyi muddo toyinza nagukwata nangalo bwo anti gusala okwate bobona agukula olina kukula eno ku bunankani bwagwo ngumanyi ku buno obulandira bwagwo obusimba nyanja temanyirwa nyanja bagizanyirako oyinza ogizanyirako. Mpologoma y'ensolo esinga okuba ey'amaanyi mu ttale terya muddo. Empologoma terya muddo kati kisa kya Mukama. Kakati abo nkumenyedde nti abo bagambye nkubulyeyo bameka betutagenda kusonyiwa. Noonya ekitabo kya Adamu kimala kigula emitwalo nga 5 Buganda gye twasuba. Olowooza lwaki kisa kya Mukama yakunama? Kwali kutumanyiira. Ki ekyamunyiiza n'akunama? Kunoonya bukulu. Naye yakunama. Naye kye yakunama yeekunamira. Naye mbu yali anoonya byanfuna. Soboteeka gwe nkugambye ne Beni Kiwanuka nkugambye oyo waffe taamala emirundi kojja wange. Taamala emirundi kojja wange ku bye yatukola. Waliyo ne Ssaabalangira Besweri Mulondo tukyamujjukira. Kati liisekire ku lisiti yaffe twagaseeko Sam Mayanja atone General Yugulaba yakyayingidde ku lisiti yaffe akyasembye okuyingira ku lisiti y'abantu bwe bali babafudde tetulina muntu yenna gwe tugenda kukolako bulabe nga mulamu. Bwe bali babafudde emirembe ne gidda nga baafa be tugenda okuziikula emirambo gyabwe tujooke. Nakyo njagala okubuuza nalabye bamureceivinze bulungi kisa kya Mukama. Ani yamureceivinze? Katikkiro bwakulira okwetonda bazize emisango ne maama we bambi najja ne bamukolako emikolo. Bw'okunamira Obuganda okusonyiwa si kwa Katikkiro, okusonyiwa si kwa Ssaabasajja Kabaka. Kusonyiwa kwani? Buganda kintu kirala nnyo kye bayita Buganda. Gwe kasita otukunamira bwoti, kasita otukolako ebikolobero omwana omujjwa n'omuzzukulu haramu haramaini. Lwaki mwe temusonyiwa? Mwe temusobya? Ayagala tumusobe tatusonyiwa. Twasobya ani? Yabasanga mirembe gyamwe n'akunama. Ani gwe twalumba ewaabwe okuyidda wano? Bwe twajja wano ani gwe twazinda gwe twasangawo? Mu mbeera mu biseera ebyo it was survival for the fittest. Singa bajjajja baabo be twasanga wano be baali fittest senga siffe tubeera wano. Senga be bali wano. Twali badde tubeereyo oba mu mountain erigoni oba luddawa oba tuyinza n'okubanga baali badde baatwasimiratinga dda. Bano baseguya baakaddamu okulabika kati bakayibanda. Naye balundi twali twabamala dda nga twabamira. N'Abanyarwanda nga twabamira nga bonna Baganda. Museveni yabazuukusa myaka ginaameka? Naye Museveni bw'anaagenda, Museveni ogwo muliro oguli mu mazzi kyova olaba nga geesera bwe gunaavaamu gajja kuddayo gawole. Naye nga w'amaanyi. Amaanyi tegalya. Senga ugundi mbazi yewaata. Bino byaffe si by'amaanyi. Museveni si asoose tulwanyisa. Kati so temugenda musonyiwa. Buli ajja. Naye bamusonyiye. Buli ajja alwanyisa ffe. Kitegedde? Buli ajja alwanyisa ffe. Waliwo ebintu bisatu ebifuga okubaawo kw'omuntu. Ekisooka bagiyita motherland. Obuzaale bwo oba ensibuko yo eyo yekufuga n'omanya w'oyimiridde. Ekyokubiri bakiyita parenthood. Enkuza. Abazadde bo
ekyokusatu self esteem yeggwe kwekiririzaamu yeggwe kati abantu bano abamu boolaba bakali ntalo nga buli babeera balundawo entalo bamisinga ekisooka motherland buli oba nga woolisi ggwe nannyini wo oteekwa kulwana ofuuka kali ntalo saawa bina obeera mu ntalo kati oyo yasonyiye kisa kya Mukama ayinza okuba bamuwaddeyo akasente akali ye naye kisa kya Mukama bwe yali atukunamira teyakunamira ye yakunamira Buganda yagamba nti Abaganda mbakunamidde mulinga nebbi mulinga naki nayogera kagamba kagasobola kwogera n'amala nadda ogwokubiri n'atuvuma n'atwogoloza n'atukola bw'ati teyavuma Katikkiro teyavuma Kabaka yavuma Baganda tannaba ajja kumanya kye bayita Obuganda ffe tuwaaba buwaabi oyo atukuuma tasabanga mpera kati oyo yakunama waawaaba ffe tuwaabira Katonda wa Buganda nti wuuyo atutabadde ffe tetulina maanyi gwe maanyi gaffe tutabaalire entalo zaffe tetubayita kututabaala tubakoowoola batutabaalire nga bwe batabaalira baatusooka kisa kya Mukama ne bw'aneetonda amala biseera ne bw'anaasaddaaka enjiibwa amala biseera ne bw'anaatwala endiga ku lusozi amala biseera ne bw'anaatwala ente esingayo okuba ennene ku lusozi amala biseera tebajja kumusonyiwa nkujjukiza banaffe abalugave sisitimu yatandika dde okutambula and Fruslap wowe n'ekifuba gwe kitawaanya okuba emyasi ssenyiga atawona ekirefuba ekiraakiira ekifuba ekikalu kwesa Lugave Abokof and Fruslap lidagala lino beera nga likonyiza ddala bulungi nnyeraga lino lakusiba ekitongole kya National Dog Authority mu ggwanga Uganda tulina ne Lugave Abasasilap afuna ekikeeto ovaamu olusayisaayo nagasi mu lubuto kwesa Lugave Abo Asasilap abaana abaawumudde muteeke waka abaana babire nga bawonera ddala bulungi ku masomero balya bijanja bijojo bino birwaza ulcers kanti kankubuulireko era njagala oddemu ogamba batukolera eddagala lya ulcers ku ssomero waliyo ekirwaza abaana mu bijanjaalo ebijanjaalo bino birimu ki babiteekamu amafuta g'ettaala paraffin kutta appetite ey'abaana eri biddo appetite baŋŋamba ate n'abawala bwe kitali bito obwagazi ndaba nga tali ku basajja babiteekamu amafuta g'ettaala sigamba nti buli masomero naye amasomero mangi gakola ekintu ekyo abaana ne baba nga balya kitono emmere n'ebatama naye ate nga tusasula ssente zaffe lwaki bakola ebintu okimanyi nti essomero bwe liyimiriza abaana ng'ebulayo olusoma lumu katugeze ng'ebula wiiki emu ez'ennaku 7 okimanyi nti baba bakekereza ssente nnyingi nnyo ebya ddala balamu nti essomero lirina abaana 10,000 abaana 2,000 nga balya kawunga na bijanjaalo olunaku olwo balya ssente meka baliira ddala nno ssente tebali ezisuka akakadde ne baba balya akakadde kamu bw'ataasa wiiki ennaku 7 batafisiza milioni 7 ne bwe ziba 3 ziba ssente neweebeemu abafisiza ate n'ekirala akawunga ako engeri gye kaba kangi kati ndi musanyufu nti abantu bagenda bakola kati ebyuma ebisobola okugoya ebisobola okugoya akawunga so lwakuba obuma bwenda bugoya akawunga bukyali butono njagala ndabeyo omuntu ng'akoze ekyuma sepiti egoya akawunga nga nneneko ng'omusomesa asobola omufumbi w'akawunga k'essomero ng'asobola okuyiwamu kilo 5 ekyuma kyo ne kigoya najjamu bujjaaku akawunga ako n'agabira abaana baffe kubanga kano akawunga ke bakyusa n'emiggo gino tekatera kujja ko tekajja kuba akawunga kanyuma okagoya n'obikkanako ne kasooka kagiramu n'oddamu kali badde keetaaga kuzzaako kati ekizibu kasooli ono alimu ate kemika endala bagiyita aflatoxin aflatoxin kemika eyo mbi nnyo eri obulamu bw'omuntu naye aflatoxin oyo ayingira mu mpeke y'akasooli nga bamutereka mutereka embi bulinganga bukuku ayingira mu mpeke y'akasooli eyo ne bakuba kasooli oyo mu kawunga n'omulya okumanya aflatoxin mubi ne bamukolamu mmere ya nkoko ate nga abantu abasinga obungi abakola emmere y'enkoko oyo kasooli omubibibi bogo batwala abamu bakubiramu n'ebikongoliro ne bw'omukubiramu kukeeruzira ke kalimu ebikongoliro ne bw'omukuba mmere y'enkoko enkoko n'erya
emmere erimu aflatoxin gwe n'olya enkoko nawe Era- aflatoxin ozifuna aflatoxin yo naina buzibu ki mu mubiri butwa butwa bwennyini obutwa kale munoonye lugave so abalugave pharmacy zonna baba bongera tukolera eddagala Eh. bongera okutunulira ekirungo ekyo ekyokubiri ekimu ku bintu ebisinza okulwaza ennyo abantu mu alusaz mabwa gabeera mu lubuto mu lubuto ebinyeebwa tubintamya twagala nnyo okulya ekinyeebwa ekyo ekyuma kye kikubye sikyakiri nga kiringa entungo kino ekiringa ekipooli ekyo kiringa ekipooli ekintu ekyo kiringa ekipooli mashini eyo ekuba ekipooli ekyo byuma biba byewagala kati muli mu binyeebwa ebyo mugendamu obuuma obwo bwebusala eno so kiri beta bw'oba oyagala okulya ekinyeebwa gula ekino obyesekulira awaka kubanga ki ekino kivaako buti ate obuti era obuti ne bw'obufumba n'obulya bo bukola ki bufa ate ekyangu ennyo oba teyagadde kukugula eso olaba buno obuuma bwammwe juice blenders mulimu akantu akalala akasa empeke ko tekakuba kinywebwa ekyo kijjanga entungo naye ebinyeebwa bekakuba biba biwewuka kitegeeza weetaaga bingi okusobola okufumba enva naye biba biri much better than byogula ku kyuma buli kaseera kiba kyetooloola tebabikola era n'akawunga ke tuli ekikabeezaamu ebyuma tekalimu aflatoxin zizokka kalimu n'ebyuma abasajja abakuba akawunga balina magnet nti waliwo ekyuma wekifuwa akawunga ate okubeerawo magnet ekwata obuuma bwonna bubadde bwamu busigalawo ku magnet kati obwo obuwunga bumala gagulagula bwe musanga eyo bwalayisi ababukuba magnet bwe ziba zirina kuba 3 kuliko emu n'obutabaako kati bwonna obuuma bwonna bukola ki buyitawo gwe n'obugoyera mu kawunga n'obulya obuuma obwo tebudizolovinga mu mubiri ate tebufuluma mu mubiri so abantu baffe babebegendeze tuyiseeyo buyisi tubadde twogera ku byabulamu so bana batukolera eddagala nga bamanyi engeri gye bayinza okutukoleramu kuba singa oba tulina akantu akalinganga ak'empologoma omanyi empologoma erina akantu mu yo muli akakwata obwoya nga buli bwoya bwekwata ku kali akantu kati ffe tugiyita irizi ya mpologoma ne tugikozesa so ne mu lubuto lwaffe mwali baddemu akantu akakwata obuuma katonda alina okukyukyusaamu tasaani nga tuvudde ku nsonga za omukulu eyeetondedde Ssaabasajja Kabaka kisa Mukama tugende ku nsonga tasobya ekyo njagala kimaliriza nga ngamba kisa kya Mukama tasobyangako Ssaabasajja Kabaka yadde Katikkiro yasobya Buganda. Bwe twogerera omusango gwa Mwanga Kivumbi gugenze mu maaso olunaku lubadde Lwakubiri naye baddeyo okusinziira ku gundi kolooya we oba kanso we Sseggona avudde n'agamba nti bannamawulire bagobye musango guno nga bagamba nti basasamaza naye n'alagwa okutya nti embeera eri mu ggwanga Uganda nabo tebamanyi ssaawa ena bayinza okubeera nga bakwatibwa simanyi ensonga eyo yo oyinza gyogerako ki nga gwe omutundulizi w'ebyobufuzi Mwanga Kivumbi awona atya kuba baŋŋamba mukyala we wamanyi wano mu ggwanga Uganda y'omu kubakulira ettendekero ly'abannamateeka e Makerere University awutandika Dr. Zahara Nampewo nga munini yes yaddirira akulira ettendekero ly'abannamateeka Makerere University School of Law esegeeza abawozesa Mwanga Kivumbi omukulu abayinako ettaffaali mukyala Mwanga Kivumbi asomeseza amateeka ebbanga ddene nnyo Makerere awo kadde teyasobola musomesa byalina kwogera wali bifo nga tannagira n'asomesa ani Mwanga Kivumbi kino nakino kati ate bw'osomesa Mwanga Kivumbi ayogere byateeka okwogera ate ffe bannamateeka tugenda kukola ki ye asomesa ffe bannamateeka ate Mwanga Kivumbi munnamateeka yennyini Mwanga Kivumbi ye yasoma byanfuna byanfuna economist kati ate asomesa ffe bannamateeka kati ffe bannamateeka tuliwo okukolereza Mwanga Kivumbi ky'oteekwa okutunuulira y'ensonga lwaki oludda oluwaabi luze mu kkooti ne lusaba abakamera abaweereza batugyeko eddembe lyaffe Ssemateeka agamba nti omuntu yenna avunaanibwa omusango gwa Naggomola mu nnyingo ya 28
ajjanga kuwozesebwa mu lujjudde ate mu bwangu. Okukozesa kwa lujjudde ate mu bwangu, mu lwatu ate mu buki mu bwangu. Wabula wansi n'atwagendayo n'akawaayiro akaddako ng'akagamba nti tewaabengawo kintu kyonna nsonga yonna egaana kkooti okuwozesa omuntu mu kyama. Naye si buli muntu nti alina okuwozesebwa mu kyama. Waliwo amateeka agaproviding ekyokukozesa mu kyama. Katugeze omwana omuto singa bamusobyako olw'empaka. Olaba ne mawulire tumubika. Talina kulabika. Omwana omuto singa azza omusango ogwa Nnagomola. Olaba ono lawyer Caroline Atim eyawanika gundi Lwanga Patrick Sizinga ku Kalabba. Yawanika n'omwana omuto ow'emyaka 17 ku Kalabba. Ng'ate amateeka omwana ow'emyaka 17 tegamuwanika ku Kalabba. Yasala bibye. Ebintu bingi nnyo emisango gy'asala mu criminal egisinga obungi gyali mifu. Era lwakuba nti yawummula tetumanyi na byamukwatako, ayinza okuba yafa kisoboka. Naye kutta abantu ndowooza. Naye bw'otunula eddembe ly'obuntu lino si ddembe lya buntu kyokka, naye ssemateeka eri mu kutyoboolwa. Ssemateeka yawambibwa abalina emmundu. Baatidde ki? Anti ekyo kye kibuuzo ekisinga okuba ekikulu. Bw'obanga tolina kikyamu kyokola mu kuwozesa Muwanga Kivumbi, lwaki ogobayo bannamawulire? Kubanga abamawulire baliyo okutuwa ebiriyo tetumanyi ebiriyo. Gw'obanga omuwozesa mu bwenkanya, kubanga etteeka likugambye kuwozesa mu bwenkanya, lwaki ogoba bamawulire? Ddembe ly'Abannayuganda okumanya the right to information. Okumanya ebyo byonna biri mu gavumenti. Era ddembe lya Muwanga Kivumbi okuwozesebwa awali bannamawulire. Kati oli agambye nti live broadcast abiganya. Kitegeeza katagobe live broadcast kuba twaligambye nti kale live broadcast oziganye katubeeremu tukwate tunaabiteekako akawungeezi. Katayagala bannamawulire kubanga amanyi byakola si bituufu. Abikula mumenyi bw'amateeka. N'ebino twabirabula. Ne tugamba abantu nti okwegatta ge maanyi. Lwakuba abantu abamu bamanyi okugerawo olugero olufumbo, agali awamu ge galuma ennyama, olwo si lutuufu era tolugeranga. Agali awamu ge galuma ennyama, ow'amalibu aba akiina wangereka. Manyi bw'ogerekera waliwo amannya agabeera wamu weegati nga gali abiri. Geekwata. Kati ono omulala ajerega ow'amalibu nti ng'ow'amalibu ali ensujju oba ali ekibumba. Kati n'ono naye kyava agamba nti agali awamu ge galuma ki? Ennyama. Ge galuma ennyama. Ow'amalibu asekerera obwenkenku. Akukuba ku kiina. Naye olugero lutuufu okwegatta ge maanyi. Twabulira dda bannayuganda nti ensonga yokka etulemezaako mwami Museveni eri egi kugaana kwegatta. Kulemererwa kumanya ani mulabe waffe. Naye Abaganda bagamba nti naasiwa mukange bw'aba asiwa mukaato asiwa mukabukuku. Ne naasibwa mukange bwe kaba kabugo nga gw'okwegulidde w'ofiira kaba kakukudde bakusiba mukabukuku. Ezo zonna ngero zaalinga zitugaana okwerowoozaako ffekka n'okwemalirira. Gw'oli ayinza kuva atya mu buzibu buno? Muwanga Kivumbi nakugamba bwe nti ekisinga okuba eky'amaanyi mu bino byonna byabufuzi. Yali waggulu. Naye byabufuzi nga Muwanga Kivumbi akivaamu mu ngeri ya byabufuzi, alina okukivaamu ng'oludda oluvuganya gavumenti lunafuye. Kituufu. Kubeera gavumenti yagala okusinga obeere nga efunamu yeeba waggulu byeyagala byokola. Luno oludda oluvuganya gavumenti lulina kubanga lukoze eki? Minzaani ebanga ya mbizi. Nga lunafuye ye akamizaani k'embizzaako ntera okukalaba akagira bwe kagira tekatereera. Kagira ekigodo nga kigweri esavu nga ligwa. Obimanyi nnyo ebyo. Mbiraba. Kaakati eyo embeera gye tulimu awo we tugenze wazibu nnyo. Bannanfuzi mu ggwanga Uganda. Buli lwolaba nga ne bw'ogenda mu ndongo kasita ettaala zivaako omanya n'olaba nga zizikidde ne tugenda mu kizikiza ebikolebwawo tebiba bituufu. Kati na bano mu kkooti baggyeewo ettaala basobole okukola ebitali biki bituufu. Na bannanfuzi abadduse eggwanga Uganda tuyina Honorable Ssemujju Nganda saawa eno ayogerera eri agamba nti ku mbeera eri mu Uganda tasobola kudda kati. Bw'oba gw'okomawo
ng'omusajja aweze n'agamba nti gwe Lukwago nja kusomesa Olunyankole Oluswayiri n'amukwata era n'amusomesa Oluswayiri n'agamba nti Lukwago wayagala tayagala tebajja kumuta oba kufa ajja kufiirayo mu kkomera nze naavunaanibwa. Lukwago n'aba mu mbeera embi gy'alimu ng'eri awo ne bagaana ommuta. N'agamba ani Edi Mutwe nja kusomesa Olunyankole n'olaba Edi Mutwe ng'alumusomesa. N'agamba Tugume n'amugamba nti gwe Tugume nja kujja gy'oli ontwale. Nabyo ekiwandiiko bakyali ekituufu nga bagamba Tugume yaloopejje n'Omuhoozi. Bwe yagambye naye simanyi. Naye kiba kyagala kumala kola Tugume yennyini ankakase kubanga ebigambo Tugume bye yayogera byali birala nnyo. Nanti taloopa olaba ono yali amuleetedde ekiwandiiko ekimusuubi ng'ali eyo ajja kumanya omutuufu Tugume ave ku Muhoozi amuveeko. Omusajja wange mwagala nnyo. Kazi ab'omuti baba basekanga ab'omugumu bakaaba. Bw'aba akyagala obulamu amuveeko. Ffenna abaagala obulamu Muhoozi twamuvaako. Jenno amuveeko. Tetukyamu. Ekiba kituufu. Kati Ssemujju Ibrahim Nganda bw'atunulira abo omusajja yamugamba nti Ssemujju kuba nalaba ku tweet ya Ssemujju nga kwawandiise n'amugamba you are the next. Naye yayogera ebigambo baaba Ssemujju yafuumuula. Akati sikutya maama. Bw'oba gwe Ssemujju okomawo wano ng'oddusa oli bweru. Siyinza kukomawo. Amini bwe yatabuka n'atandika okutta abantu bonna abaasigala mu Uganda bamwaŋŋange bali Magombe n'abalala tetumanyi gye babaziika ba Beni Kiwanuka. Omuntu agenda empola. Bonna abadduka ne bamudduka baakomawo ne balamuka baga nti ab'omuti baba baseka ng'ab'omugumu bakaaba. Ab'omuti bakusekerera ba Misinde n'omusajja yadduse Misinde yadduse n'empale n'eyulika omutiitiizi naye ng'ab'omugumu bakaaba nti kitalo. Ensonga zekyako okyazikolako omusajja nnyo n'amaanyi era ezo gwe mulimu gwange. By the way wabaddeyo omwami kamala okukebera wano lindamu katono kubanga message nabadde njirina. Galubindi zo tuziyina. Galubindi nzina mwami bamuyita Kiyingi Dennis. Yakoze atya alikandalo. Yatuweereza kantu kaffe ke twamusaba kaako. Kiyingi Dennis. Kiyingi Dennis. Yali ku nkola eri mbulu 10. Kiyingi Dennis yatuweereza akantu kaffe then waliwo n'omwami omulala yabaddani mukama lindako katono afe weetuli wano erinnya lye kankubiri wano kigambo kye nataddewo kiri received latest omwami bamuyita Bayundo Baguma. Yakoze atya yasinzidde gye yasinzidde naye n'atuteerako ettaffaali mu kuzimba mu kulabirira abaana. Yatuwadde ddala kantu kaffe kawerako kalabye kaako bamuyita Bayundo Baguma. Banamubuuzizza nti erinnya lyo do you mind if we mention your names era yanzirizza buzza linnya lye ye Bayundo Baguma. Mwami Bayundo Baguma tukwebazizza nnyo webale nnyo webalire ddala n'oli omulala ye Kiyingi Dennis. Ababiri abo wiiki eno baatukoledde ababadde ku simu bagasa ettaffaali ku baana. Abaana bwe twateeka ku ssomero ababaddeyo tubanjibwa miliyoni ng'emu n'ekitundu bo kati abasoma kuba bagenda kuwumula ku Lwakutaano olujja tubanjibwa miliyoni emu n'ekitundu. Naye bali abalala tukyagala okuyamba tukyetaaga ssente nnyingi ddala kuba beetaaga okuyamba baate tulina bangi. Omuwala waffe nina abampereza message nange banyambe ate omuwala waffe oli yafuna waagira ng'akyawumuddemu kyakuttemu yali agenda kusawo. Njagala mutwala ku Victoria University. Victoria wali sawa yonna
wayogeddeko ne principal bangamba principal musajja wange nnyo mulungi principal era enkola eyo gy'okola kw'onaamulumba ne mwogeramu atajja kuyisa bulungi. njagala kumulumba atuweere ku baana. Ngenda kuwa enamba ye mwogere. Essimu yange eri 0702 438852. Kizibu kyonna ekikwata ku ttaka kyonna ekikwata ku ttaka wendi paka Desemba. Ate naku endala nja kutuuka January nja kuwummula ngende ku LDC. Ku LDC ngenda kumalawo emyezi 8. Awo naaba okyasobola okujja okukola akantu? Myezi 8 nja kugimala nga otondaba wano naye oba olumu olw'omukagano lw'Essande oba olw'Essande nsobola kati zino ennaku enjerere ejja kuba tondaba naye olw'Essande osobola basa ekyo olw'eggulo kubanga LDC eri wali okuva wali okujja wano akawungeezi kisobola bulungi nnyo naye bwalumu nja kuba sikyajja mirundi 2 mu wiiki. Kale tubaza okuba netibadde mutambula naffe 0702 wayinza okubaawo abadde agyerabidde 0702 eyo essimu yange byonna mweraba.